Please don't say no. Yamugamba munnange togamba nedda. Kuba ekituufu kiri nti nkuyagala. I'm not ready for commitment. Yamugamba munnange Eden siri ready kwewaayo. I can't give you what you're asking for. Sisobola kuwa ky'osaba. Eden kyamukuba wala. Abadde asazeewo proposing eri Malaaya ono kuba laba ekituufu kiri nti omukazi amuwulira ate naye amuwulira byonna beewulira. N'amwatulira omukazi n'agamba asobola kwewaayo kuba obufumbo n'agambye kuba kwewaayo kwerekereza balala na birala obeere wa bbaawo yekka. Kale genda munnange oba ogaanye. Expect me to abandon all I've labored for. Namutufu osuubira otya okulekawo omulimu gwonna gwe nkoleredde ekiyumba kiri kyonna nkirekewo. Sweat and blood. Yes, okay, alright, atera katujolekere mbulambalamba nenga besti ali mu kugiraba nkugamba ekintu kimu munnange like bannamwe mwanfudde kalaikingo. Mr. Kalaikingo kati wama wawo laikinga kiba kinzizamu omusaayi nenga nyiga akapesa ka like essaawa zino so nga ate gwe abadde tannava ku subscribe ng'okola ekintu kimu gwe just onyiga bunyizi wansi w'erinnya lya firimu eno gwali ku YouTube oba mu kafaananyi ka channel wansi w'erinnya lya firimu wonyigamu otuukira ku channel n'olaba ogugamba ogunene subscribe. Ogunyigamu ne gufuuka subscribed. Awamma gwe obulamu ne bukomawo. Olaikinga YouTube eyongera okutambuza video obanga supportinze video JoshK. So nkugamba ntino likinga. Tugenda kulaba ekitundu kyaffe ekyokuna era nga kyesemberayo ddala Malaaya mu love. Alright. Awatali kumala budde nkusuubizza nkomerero ya firimu eno we baleetera amannya wali ngenda kubanga nkuwa party eyokusatu wewala otya abafere so nga ate era ngenda nakuteerako firimu endaze tuze tukole mabega inikasi nga waliwo gy'obadde tonnaba kulaba osaakinga erinnya ly'eyo firimu ogenda ogirabe abagula t-shirt mukola kyamaanyi abajoininga family mukola kyamaanyi kati wano we twasembye okulaba nga ye kwegamba manager waba Malaaya b'ennyumba eno agamba mukama we ugoma abeere focused kubanga omusajja oli alabika amumazeemu nnyo tayagala mukama we agwe mu laavu. Lwaki omukwana aguteeka mu kifuba kwegamba lwaki omutima gwe aguteeka mu kifuba? Omutima gw'Abamalaaya mbu teguteekeddwa kuba mu kifuba. Okategedde gwina kuba ku mugongo eno. Can't even find answers to kati naye yazzeemu n'abirowoozaamu ng'ali mu buliri bwe. Butuufu ne yeebuuza n'agamba nze ayina ebibuuzo nze atasobola kubyeddamu sisobola nafuna answers zaabyo kikyempulira mazima ddala eri omusajja ono. So I don't let it affect my business. Kati n'ajjukira ate n'ebyagundi bye yakamugamba eddakiika ntono emabegaawo yegendereze aleme kusaanyawo bizinensi. That way, whatever happens between us will not affect business. Kwegamba obufunze n'asalawo omwami oyo aleme kuddamu kujja wano oba babikerere eri oba babiviireko ddala kati katugitandike wano wennyini ate we tulaba bye tubadde tetunnalaba. Naye ng'ate mwana ntumirako ba besties bange ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo abaana abali ebweru n'abaana abali e Uganda nkugamba nti ino firimu ya VJ JoshK oba Nigeria yuki yatuli licensed 2 ndeeta kiri kyennyini Magida nga kimu ebyokuyiga kuseka bwe tunyumirwa tugoba stress ate nga bwe tuyiga. You're seriously going to get married to? Gwe oli serious ogenda kuwasa Malaaya kyoli mukwogera gundi oli si Malaaya oli bamuyita igoma special. Tell everybody who she is. Negwe Expose her identity to everybody. Gwe soka ogambe buli omu omulimo gw'oyo omukazi tulawo baana abawakuwagira temukitegeera nammwe love kintu kirala nze mwagala. I am in love. Akyogedde mu Luganda I am in love. Who's in love? Kati omukulu abivuddeko ebintu by'okwebuzaabuza ali mu laavu ne Malaaya era ng'ayagala muwasa. Kati ajja abigamba mu kyaliiwe naye nga kyaliiwe alaba omuwumba tuutuyungwe tosobola kunnyinnyonnyola mbu simanyi oli Malaaya togenda muwasa ne kankubuuzeeyo ekibuuzo ssebo. Agamba mbu Malaaya muntu mubi nnyo tosobola kumuwasa. Taata kankubuuze gw'oli naye egundi
gwe wagijjako singa otuuka okubalirira kale ye abalirire ajjukira beyakamangibwa kitegeeza ki ekintu kino omukazi ono kyakoze oba okubanga abadde nga malaaya si kyekintu kwegamba si yasoose ne mulala oyo atali mu ekyo kiti kyabadde ng'akola wabula ate kyemmanyi love oba relationship oba marriage is commitment kwesonyiwa biri byonna osigale ng'ogiwa omu yekka yaba agivunaanyizibwako. That is what we call marriage. Ebeera commitment. So kati kisobokera ddala omusajja okuwasa malaaya kubanga bantu ate era bakyuka. Tukitegedde. Waliwo neyagamba mbu baba baakoowa nga baalaba dda n'ate era ne wabawo agamba mbu tebakkusika mangu. What I offer you? Nkuyambe ntya chief? Thank you very much. Webale nnyo. I want Ugoma special. Njagala Ugoma special? Say special. Please just relax. Kakana. We'll let my madam know of your order. Kamutegeeze ky'oyagala. I'll be back, sir. Ese kankomewo. Isebo kati chief Ugoma special tannamufuna bulungi mu 5 kuba Ugoma special inside special naku zino ayina engeri gyawamu love kati okutuula ano tekijja soboka. Manager. Olaba manager. The only way I will accept that it's engeri gyensobola okikkiriza between Zara and Queen. Ayagala threesome. Nothing. Kwegamba bannange wuliriza nnyo sabo chief na mukadde mbw ayagala babiri lumu. Do you have the capacity? Gwe oyina gati sezisobola okumanga ababiri rega gwe naawe fe tumanze emyaka gino omanyi bemanze nsobolera ddala ne gundi abaana abo nga bazibu. Olaba omu yakutabukira n'ogamba la hawula Allah waffe mu bintu ebyo naye ng'onaamalako gutufaayo nze nja kumala. Bano abaana bayonka emipiira bwe kiri tugambe the leak balls bayonka tena bali bantula gweddaawo kati muzeeyi asabye abakazi babiri omulundi gumu amalako. Kati munange bajja bafuna client ate ng'ayagala kulabika nga bagatta parties kwegamba bintu bya partnership n'omukulu olowooza waali ebirowoozo biri wa Ugoma special malaaya kungwe. Waliwo omukazi ali ku TikTok okwo simanyi manyi mbiwulira buwulizi nange mbw azitunda ennyama ezitali mu magumba era akuba ali akalango n'akikubawo mu Luganda. Mwenna abasajja abaagala ennyama jangu mu WhatsApp yange olunaku lwali lumu esimu eyo Joleni si ayagala TikTok nga ki mutabanyi wange Omunagamba la haula subhanallah omwana ono wayinza okugwa ku bigambo bino najambuza taate ennyama etali mugumba story. Kati omukulu ono kyaliwe yali mu kumubeererawo naye ng'ono ebirowoozo tebiriiwo. Laba amaaso tegaliiwo mu meeting kyokka gundi gye baliko omukwano ogulaba edduka. Tusanyuse munnange webale nnyo bale kukkiriza n'agenda laba omusajja omukulu. Gwe kiki ekyo kyobadde okola? Kiki gwe olaba no bwamaguka. You don't mental. The way you're going, you need a therapist. Ne gwe ekintu kyoli mukola kimanyi weetaaga abakebezi b'obwongo. Osobola okumbuulira kye twogeddeko nono mwana? Talked about the software. Just twogedde ku software nti vijje JoshK agenda kukola app baana bano abaagala okukola ebintu bya saving ba besties nga basobola okusavingira okwo sente zaabwe banga werituuka nga tugabana abeewoze sente nga basobola okwewola bazzaamu amagoba nga tugabana. Ekyo kyennyingi tubadde twogera oli musiru ebya JoshK atobirese mu bizinensi yaffe si bye twogeddeko naawe. Omukulu tabaddeewo
love could be so beautiful. Namugamba ekituufu kiri nti naakajja mmanye nti laavu kintu kisuufu. Talking of Ugoma in the middle of a business. Negwe ky'ogamba nti ebirowoozo bibadde wa Igoma ng'ate tuli mu bizinesi. I'm seeing things. Ekituufu kyo kiri nti Igoma nze omusajja oyo abadde annyonnyola naye nga ndinga alaba nga Igoma. Ugoma ng'alina engeri gyo mukulu tokisussa. You're dreaming to think that you could buy her loyalty by lavishing money. Yeah, you think lavishing money on her will make her stay loyal to you? Kati yamubuuza gwe muli olowooza bino by'owa malaayi oyo ssente zijja mufuula kwegamba kijja muleetera okubeera nga kwegamba akwesiga akuwa obwesimbu olowooza baggulwa gundi ssente. Kati mukwano g'ekituufu kiri nti ye oba ki ekyetaagisa kyonna Ugoma y'ensonga enkulu. Actually omukyala nga wakuta obulungi omusajja timing kwegamba nga omusajja gw'oli naye wugwo yatondebwa kuba wuwo buli kyonna ekikye kiba kikyo. Buli kyonna ekikye kiba kikyo, ekyo kyonkubuulira. Naye bantu bangi tuli mu relationship ezitali zaffe. Olaba obeera n'omusajja naye nga n'okumanya nti afunye 10,000 ku ssimu ezo mbooko. Okitegera ekintu ekyo? Nkusabira ofune omutuufu. Nkusabira Katonda oyo amufuula omutuufu kuba saga abantu baawukana sibiwagira. Kati ate olowooza n'abakyala Ugoma teyatuuka mu kifo wano weewa gundi wano ndi mu kulabanga weewo wennyini yayingidde dda kati yeereeta. Jjukira asembyeyo okugamba nti nno laavu bandibadde tebagikolera eri kuba abaana bali tayagala bagwe mu laavu ne bakiraaya nti kati yamusooka omukulu tannamanya nti ekijuujulu kye kiri mu nnyumba MALAAYA kyagenda okukyuka bwana. Linda baby How did you get it? Kiki oyingiddemu otya? Doesn't have my key. Ng'ate tolina simu ezo. I stole the spare. Nze nno nakubbako kopi bwe nali nga nkusaafiisa wali olobadde ng'essimu zo nkitwala. Nga we wabba omutima gwange nedda gwe yasooka okubba ogwange. I don't do marathon with my clients on the first date. I thought I'd earned it. Nope. Because I paid for it. Omukulu tebaagala ayogere na bigambo bingi kuba kati wano waali. You stole a special spot in my heart. Yamugamba nti munaye wabba ekifo ekikyasinza okuba eky'omuwendo mu mutima gwange. MALAAYA naye asazeewo akyogere banaye ndowooza tumuggyeko oba eri Igoma. Kati munange musajja mukulu n'amusemera bw'ati n'amutunuulira. Namugamba Ugoma. I want to keep you. Would you like me to keep you? Mbutuufu njagala kwekuumira obeere wange lubeerero n'akikola. An honest confession. Yamubuuza kati onkwana nti amazima njatudde kindi ku mutima. It's a honest confession. Would you? Onaasigala nange. Hero gwe nze nonyinza okuba nga kyoyoyo kyekindeese naye ng'ate si byendiko. I miss you. Mbadde nkusubwa. Ndowooza oba twambuke waggulu. Lwaki waggulu? Take you. Kale oba gy'oyagala nkutwale ku Old Trafford. Tusooke tugusambe anti Man U ne Tottenham. Tulabe gunaggwa gutya. Omukyala ye wa Tottenham, omusajja wa Man U. Gugwa omusajja. Please don't say no. Yamugamba munnange togamba nedda. Kuba ekituufu kiri nti nkuyagala. I'm not ready for commitment. Yamugamba munaye Eden siri ready kwewaayo. I can't give you what you're asking for. Sisobola kuwa ky'osaba. Eden kyamukuba wala. Abadde asazeewo proposing eri MALAAYA ono kuba laba ekituufu kiri nti omukazi amuwulira ate naye amuwulira bonna beewulira. Byonna beewulira. N'amwatulira omukazi n'agamba sobola kwewaayo. Kuba obufumba n'agambye kuba kwewaayo kwerekereza balala na birala obeere wabbaawo yekka. You can leave. Kale genda munnange oba oganye. Expect me to abandon all I've labored for. Namutuufu osuubira otya okulekawo omulimu gwonna gwe nkoleredde ekiyumba kiri kyonna nkirekewo. Sweat and blood.
nkoleredde kyonna gubadde musayina. Ladies and gentlemen, ate chifu Semukadde akkiriza abakazi babiri bamukoleko emikolo labo omukazi wa mama omukazi n'alyoka eno wansi bamugambye abo abaana bali bantula kati ali kuntula agayawo mama chifu abaana bamukola ebintu chifu n'awulira yabeesabidde babiri chifu bamutwala supidi chifu yawulira nashaka sinike nnyo ng'ayita masiniki chifu teyazikira Semukiti n'agwa lumu n'agawa kyekigenda mu maaso Semukiti ng'akivuddemu lumu kumba omukulu omubiri guzikidde. Chifu bamuguddeko kiyiifuyiifu era chifu azikidde. Bakazi babiri babadde batandika butandisi bane gyamugambye abaana bali bantula bajja kugaaya entula. Katugirabe malaya mulaavu bannaye munansonyiwa ku bigambo ebiyitamu firimu y'ebireese ajoshke kale munaono ng'ajja banaye ekyo ekibaddewo nedda just ono abadde wano nga mukwatako eno waggulu ng'ate nze ndi wansi ndi mugole kifo mumukoze ekyo bannange nze simanyi kifu ye kyabadde bannange ne bannange nammwe omusajja namugambye ayinza obutamalaako. Don't talk this man. Don't calm down. Musoke mukakane malokubira bosi. Okudda ku bano bali mu laavu eri kiraya nti afa essimu nga bagikuba. Chifu yalinye y'amagye baaba. What is the emergency? Kiki ekikubisa essimu mukama wange. Ma, we have a situation. Banaye tulinamu embeera wano. I don't know what Queen and Zara. Simanyi Queen na Zari kye bakoze mukadde ono. Lifeless here. Omukadde takyazuukuka. Lindako. How did this happen? Kibadde kitya ate? Ne bamunyonyola oli abadde wansi oli waggulu ate omusajja amugamba. Ani abadde wansi? Ani abadde waggulu? Obuzibu nga bunajja omuntu abafiira mu ngalo kati munyonyola mutya ndi chifu abadde ki? Era bannange bulwadde kyobwo. Will you take him to the hospital? Nemwe lwaki temumutwala mu ddwaliro mulyoke munkubira amasimu muli afiire bufu. Send me the address. Mutwale mu ddwaliro eri okumpi mumpeereze address. Banaye tufudde ffe lwaki nzikiridde ebidde nandibadde mbyesonyiwa bannange bannange ali bwereere ne chifu kyamu ne manager kyamusuwa kiki. Talk to me, what happened? Yogera nange buzibu ki? Anti munange mbwomu kuba client avuddemu ekyekangaawo kati azikidde lumu nga bali mumukolako emikolo kitya. Nange simanyi lindako lwaki tebamutwala mu ddwaliro? Simanyi oba mufu nabo tebamanyi. Lindako kati omanyi tugende ffenna omukulu ono abadde yekyanza owaayo ogenda nange? Saagala kuteeka mu bizibu byange munnange bino tebikwatako date. Obadde otya gwe bagambye nze nsobola okuleka nobeera situka gwe tugende. Amwagala ate omuntu akwagala alina engeri gy'apakukamu ng'oli mu kizibu gwe tesitinga ku muntu wo. Funako ko ekizibu oba kale weekaabye nze simanyi kyokka baddange babadde bakankubira essimu okuva mu kyalo. Olabe okupakuka kwa n'abatafaayo ng'omanya. Ayayayaya kino kye bayita okusimba ekitooke mu ntaana. Chifu mama kyesabidde tali kiddira. Tolaba nti abaana abadde agamba mbu bamuzaamu musaayi. Chifu babadde banuunamu bunuunyi omusaayi. Agamba mama nze nfudde. Abaana bakutula omugongo. Gwosaaga. Chifu alina obupande bamuteeredde wali waggulu kwegamba lyeddwaliro mwayingidde ebizibu bye yalwadde
oba ekyo ekirwadde nkibagambe omanyi mmwe temwayagala kusoma biology neffe twasoma biology ne chemistry kati ekirwadde nkifu kyalwadde bakiyita nsigocoliosis nsigocoliosis kyovola ebipande biri bisomesa ku nsigocoliosis omulwadde ne symptoms kifu tali kiddira ladies and gentlemen kifu taddawa ugoma special there was something more special inside okudde eno If anyone had told me that mukazi watu yatuuza audience ye yonna ne sitaafu ye today, I would have given him or her a dirty slap. naga munaisinga I had been, baba ngambye kubituuseewo nandibadde mukuba oluyi I wanted to grow it so big. n'ekituufu guno omulimu nali njagala gukule nnyo Branches in top cities in Nigeria. kwegamba gubeere mu bibuga ebyenjawulo ne Uganda tutekeyo branch ugoma special Here I am today naye kati essaawa zino at a self-resolution. nsazeewo But I'm happy. naye era ndi musanyufu I'm happy because I'm shutting down Ugoma Special mukazi wattu with my own free will. asazeewo ayimirize omulimu guno nga yeewaddeyo mu mirembe By anyone or takakiddwa the authorities. yadde ab'obuyinza naye ekibaddewo maama I'm not grateful. kati mazima ddala nze nange ndikirowooza munabikoowa dda jjukira akyogerako ate ono ye bamukuludde nnyo alina obbikoowa mu ddakiika abadde gwakubiriwo ono buli ajja Zahara Ugly incident. n'abaana abo ba Zahara obanga kubanga Zahara firimu egenda mu maaso kati mukazi watu yagamba nti nno ku kiro ekituusewo n'akajjandabe Ashamed of myself. obuzibu obuli mu mulimu gwaffe era nswadde So much so that I couldn't say anything to defend my business. butuufu tewali na kigambo kye mbadde nsobola kwogera singa oyo omusajja afudde ekidifendinga bizinensi yange nti kitya We need to stop it butuufu mpulira nga twetaaga okulekera ebintu bino immediately. And kati ate bunambiro Something- malaaya omukulu asazeewo obwamalaaya babukomye kati olunaku olwaleero to myself, naffe tukimanyi ali mu laavu n'omusajja eyamusabye sitting down this amufumbirwe okitegedde ate n'ekira kino ekituuseewo ekizibu kye bafunye ku muzeeyi abadde yeepikidde ababiri ladies. ekizibu kyafunye kata afiireyo Get something genuine to do. kimuleetedde okulabika nga ate n'omulimu guno agwesonyiwa ababuulira n'abagamba Get man I be. ne madamu Una business now affects me now. nze no bizinesi ebadde tenkosa ng'asikaali Business. Kati- Still be the get man. ngenda kudda wanze mundekewo ng'asikaali omulimu ne muba mugugobye obona omusiru Come, olaba tone completely understand your fears. ntegeera munange okutyako But I'm sorry that's not possible. naye nsonyiwa tojja sigalawo ku bwasikaali House ennyumba ngenda kugitunda to live here anymore. era sikyagala kubeera wano yadde Once the neddakiika memories of this place butuufu ekifo kino buli nsonda ntunuulirawo waliwo Segirinnya wali ne wabaawo Nampalaatu wali ne wabaawo Josh teyabiriimu That's a very nice plan. you naye guys, mutuufu ekyo kirowoozo kirungi let's stop. bambi tulekere obwamalaaya I'm going to make a transfer of 2 million naira. buli omu ngenda muwaayo mirikwesi bbiri agambye eki bi Fresh start. mufune entandikwa kati amaneja The business. yakajja afune ku ssanyu kubanga omulimu gubadde guweddewo kati mukazi watu Not this business. omulimu yasalawo aguyimirize n'abulira abakyala abagamba I'm sorry that I introduced you to this kind of munsonyiwe okubanga nabateeka mu mulimu guno ogw'ekisiru Give me. omulimu ogw'ekibi I will not be happy if after today you go back to this. ne mutuufu sijja kusanyuka singa we tumaliriza ano muddayo mu bwamalaaya In your presence. era ke ssente kanzibateereko nga weemuli wano azina ku ssimu era ng'asazeewo buli omu amuwa emirikwesi bbiri ugo ma special bagigali awo nange weŋŋambira nti gundi naawe eggalawo ka bizinensi kaaka aka Central Africa
What game are you talking about? Enkomerero wetuukira ano toliiko kubagenda kwesiima gwe bibyo oba obiriddeko wano ku nsi nze nkubuulira amazima bamaama mulekere otuguza nze Just let me handle it. Kati musajja mukulu, I don't know why you're even stressing yourself about this. Mbutuufu yeebuuza kyaliwe lwaki ennyinda aziteekawo zitalina kubeera. So you just drop it, man. All right? Mbutuufu lwaki okayirwa kamulali ataliwo man? My heart tells me so. Nze omutima ogwange guŋŋamba nti kugoma kw'oba ofiira era ne mala sikikola nja kwenyaga. It's after it has been tested. Why? Simanyi oba ali ogenzeeko ne ku musaayi gwe ne gwe kabulaza. Just avoid. Omanyi bino biveeko. Ebyange n'egoma byesonyiwe. Nkitadde blood, nkitadde. Back off. Biviireko ddala byesonyiwe. Okategedde amagezi go geesigalize. Told you. Gakuyambe. Understand. Someone had trouble. They just managed to get out. Kati n'omukulu ssebo nekimuyombya mukwano gwe. He managed to get out of omukazi oli bwe yafunye obuzibu. that. Ono omukulu yakutte ssente ezitenkanika n'aziwaayo okujjanjaba oli ate ssente ze zimu mukazi wattu zasazeewo okuwaako bali bave mu mulimo gw'obwa malaaya bakubona otatinakimanya kyoli asazeewo naye ng'amuwadde ssente. Mwana kale yize sori nkitadde ebintu byombivuddemu. Mukazi wattu yatuula eno n'asooka asiriikirira n'alowooza n'agamba mazima ddala what is this? Nange nkusabira munnange maama gwali eyo ng'olina ekintu ekibi ky'oli mukola k'obeere gwe taata kabulaza besti ofunemu akaseera ak'omwoyo okwogerako naawe okutegeeza nti ky'okola kikyamu nga mwana muwala ono kyaliko oba nga mwana muwala ono kyabaddeko naawe otegereko obubi obuli mu kintu ky'oli mukola oba ekibi kye weesibyeko. Waliwo ssebo wetutuuka ebibi ebimu ne tubifuula flat ne tubifuula flat for real. Naye ng'ekiri sayidi eri ate kye kiri ne sayidi eno. Musajja wattu ekimuli ku mutwe kiri ekintu kimu. Mukazi oli ugoma. Ugoma supesho ebyaddala ali supesho. Firimu eno mu bufunze tuyigiriza ebintu bingi. Oba tonnayiga ku byenzize nkoonako waggulu awo nkujjukiza mukwano. First of all nakugambye tibeera malaaya eri omuntu wo. Malaaya kyakola omusajja amusasudde kikole omwami wo. Abakazi ebiseera ebimu mulowooza mbuba abaami bammwe babagirira ku bwereere. Ne mukwano gwange baami bammwe tebabagirirangako ku bwereere yadde n'eddakiika. Ne waabanga takugulira mmere gye weetaga nayiba gy'alya gwe manya nti okwetika obwetiisa obuvunaanyizibwa bwo okubeera nga future yo n'abaana b'ozadde biri ku mutwe gwe nga byaluubirira alwana kulabika ng'atereeza mbeera kyokka kimala ate kiri so much costly si kya bulijjo si kya buli omu. Kati musajja atyo yatuuka n'alowoozamu n'agamba ye bannaaye nkola ki wano ng'omutima gwange guli eri ewa ugoma. Era bw'atyo yatuuka n'asalako n'amugamba baby. I'm sorry I couldn't wait for your call. Nsonyiwa munnange sisobodde kulinda simu yo webale kujja munnange weebalire ddala weebale mama. It's okay. It's okay. It's okay. Kiri okay munnange. It's okay. So story yaabwe bwetyo bwe yatambula naye nga firimu tennaggwa. Firimu tennaggwa. Nkujjukiza nti ate ku last natera nagambye ngenda kuba nkutwala ku kitundu kyaffe ekyokusatu engeri y'okwewalamu abafere. Ate tamanyi ate part 1 ne part 2 weewala otya abafere biriwa. Ezo zibadde firimu zaffe ezivuddeko emabegaawo ze tufulumizza. Neera ku nkomerero y'eno firimu ngenda kuba nga nkulaga abantu ab'enjawulo kwegamba firimu ez'enjawulo ze tufulumizza. Ate woba tewagirabuddeyo ogirabe. I'm kind of scared of Before. what it would take to make it
meet up to standard. Kati mukazi wattu alina business gy'ayagala okukola, ayagala kukola Well, first, gundi eringa 5-star hotel gye yali akola ng'afumba naye atayagala ekintu kibeere standard. Kati ali wano yeebuuza kyetaagisa ki okukikola nga kiri standard. and I love that about you. I'm a smart woman. I know. Omukulu n'amugamba nze nkimanyi oli mukazi mugezi naye Before you worry about the standard, before nga tonaayeba kweraliikira ku standard no, it's going to take a lot of money, so I want you to just bino ebintu by'ogamba kigenda twala essente nnyingi budget with me. Let me see how. ekyo kimbalire ku nze Then neggwe that will not be necessary. ekyo tekijja kwetaagisa Money. kubanga nina sente I will grow into the business, but I have my startup capital. nina kapita atandika Understand, but nkitegeera naye insist. I nemeddeko nange nemeddeko ssebo just sold my house. kankozese 10 million naira. sente zange natunze ennyumba eri miliyoni 8 Yes. zisobola okutandika edduuka ku mapeera awo kwegamba woteeri gaggadde ategedde My woman namugamba oli mukazi wange can't let you start up a new business, sisobola kumala gakuleka ssebo otandika bizinensi empya bearing all the cost and everything. kwegamba byonna nga biri ku ggwe kositisi ziri ku ggwe It makes me look weak. Okay. nkyagala ebintu ebyo bikalubirize kuba si byangu Yeah, Second. to real man, you know. nze ndibbaawo naga kale mwami You be the man as you want. kati ongambye yagala kuba mwami The budget is kati bajeti 5 million. Oh, you have it already. ya miliyoni About okupangisa kwa miliyoni 5 how much are you giving me? okakana nga zikyenda mu biri ogenda kumpa mmeka zonna zonna So you said you want to help. neggundi See your voices, yeah. Well, I'm very sorry. kati ate tuba tuli wano omukulu najja mukwano gwe No, it's fine. I actually won't. no it's okay banaye So I'll excuse you both. kansooke mbalekemu ababiri Sure, okay. abakyala mbawa respect abamanya nti abaami baagala kwogeramu ne mubaviira Yeah, kirungi nnyo abamwagala olumika emboozi y'ekisajja ejja okutuka emitima It's great. Fantastic. kati yamuleetera amawulire malungi says we have to rush to the office. nti munaye balina okugenda ku ofiisi bali basazeewo ddiiru bagiguze Just give me a few. era baagala kusasula mpaamu eddakiika 10 man ate ndabike nga nzija naye kirala Hey, gwe mwana I want you to go online, sooka ogendeko online search for the most beautiful ring. okebere ku mpeta ekyasinza okuba ennungi I want to propose to. njagala kola proposal gomoona ensonga Don't you think you're moving too far? negundi olowooza ekintu okivuga speed kino Just get online. gwe naawe wootya biki Every single thing. kimu bibiri obuuza totidde tutayize kale kamale okuginoonya ano ku gundi ku gigi omukulu alina okugendako ku gigi basi bwe batyo ate laavu yo yakutuukira ddala naye ng'omukulu alina ate okugenda alabike nga bakola ku nsonga za bizinensi ate bamala okusayininga empapula Hey, baby. then oluvannyuma omusajja mukulu najja omwami kati akomyewo ono tajja agigabira muntu yonna ennyumba eno yonna yoono duleesi eno yonna yoono omwami agamba kulikayo omwami se bonna oyinza olowooza bamalaaya tebalina laavu tebamanyi kubeera na muntu omu sebo babimanyi For you. This? era nsabayo abasajja mugende mundokolereyo ku bamalaaya eyo Okay. genda omwagala omulaga omukwano kati tuba tuli wano ebbaasa ng'eva mu bbanka That's your new business. naye nga mpapula ziraga nti bizinensi lindako bebi ukoze eki kino Oh my God. manaye mukama katonda I've already registered with CAC. tumaze ogiregisteringa ekifo kyo 2 kirungi years. It's beautiful. ekifo kirungi Rouge, and you. nkakasa ogenda kyagalirawo kyogenda okoleramu I also ordered. omukulu se bamupangisiriza byonna bye yamubalidde So, Wow, babe. nono omusajja agadde omukazi bannange Oh my God. omanyi ekireetera omusajja kale lwaki abakazi balowooza nnyo nti omusajja amuwa ssente yamwagala I want you. ekituufu kiri nti omusajja ekintu kyasinga okwetaaga n'okwagala ze ssente okitegeera It's too kati singa akwata kyasinga okwagala n'okukukulira n'akikuwa
kitegeeza omukwano gwo guba gusinzeeko ku kino. Kati ndowooza mukategedde. Kati abasajja omukazi waakusabanga ssente oba baba yeetaaga ssente tolowooza mbu akukuula ate mubi. Kitegeeza nti nno olaba akuwadde kyasinga okwagala gwe omwagala. N'olwekyo okuwa omukazi is a sign of showing love. Katambuze katuke kwata kimanyi. JoshK. Musajja atu yafukamira ssebo n'agamba baby byenkoze bitono byenkuwaddeko bitono. Ekituufu kiri nti sobola kumala bulamu busigadde nga siri naawe. Mbooza onampasa nze bwentyo bwe nkivunula onampasa bambikiriza nagamba nange Can this day get any better? Adayo oba nsobola ofulako ekinsanyusa okukirako kino. Baby. Yes. Nzikiriza bannange nzikiriza. Oba ani ayinza okugaana okuggyako tumalira obudde kati mbwagaane. Bukisi ne buluma. I love it. Banaye njagadde baby. Webale kusiima. I will be your wife. Mbutufu ngenda kuba mukazi wo. Of your unborn kids. Era nja kuba mama w'abaana bo botannazaala. Thank you so much. Webale munnange byonna byonkoledde. Webale okundaga obulamu obulungi. Webale okundaga ekkubo eddungi. Webale okundaga omukwano. And for standing by me. Era munnange nja kubeerawo ku sayidi yo nze nkulayirira mwami. Times. Mu bulungi ne mu bubi nkuyagala. That you've agreed to be my wife. Kati ng'ejjokiza okuba mukazi wange. Lwaki tetugenda Old Trafford ntulaba ensonga za Tottenham ne Man U ku kikopo kino ekya Europa storage. Ng'asitula kintu kye ekyali kimalaaya kati kekikyala ewaka wano. Bannaye abantu balina love stories ez'enjawulo. Buli omu alina engeri gye yasinkanamu munne. Kati nga bagenda agenda ayimba ogoma ebyagwa bye byalugwamu. Nti mwagala nnyo okulaba biggweerawa. Kati gw'omanyi biggweerawa. Bwetyo bwegenze ate tugenda kuba nga tukwata ku firimu eddako. Sigala ku channel subscribing o liking. Nagambye nti nno ngenda kuba nga nkubuulira ate pate eyokusatu nenga ku screen yo zezimu ku firimu zetuzze tukola emabega. So osobola okeberawo ku linnya oba nga togirabanga gisaakingeko ku YouTube channel yaffe kweri ku video JoshK Films Official. Ate osobola okubeera nga ojota buvo ku likinga nsonga nkulu. Ku nsonga yaffe eri gye nagambye nti part 3 engeri gy'oyinza okwewalamu abafere ekitundu ekyokusatu. Ebitundu ekisooka n'ekyokubiri ebyo tubirabe mu firimu eziwedde emabega. Mu kino ngenda kugamba nti nno omufere akakodyo kasooka okukozesa ke k'okwefuula nti akumanyi nnyo era akumanya amannya. Wabanga naakubira ajagamba yo Josh stole ki okategedde akantu ako. So wabula ate balina ekintu kye batera okukozesa ge mannya g'oba wawandiisaamu layini yo. Okategedde mukwano. Kati layini y'amanya ge wagiwandiisa gatera okuyita okugeza amanya nti layini ya 0758733134 eri mumanya ga Kisige Joseph JoshK ng'amanyi Kisige Joseph agenda kukubira ng'akubuuza owa Joseph ogamba otya baaba osegedde ekintu ekyo. Kati amanya ago bagamanya batya? Abanga akuweereza ssente ku namba eyo kati wali eri nga tannateeka mu pini kuweereza ssente direct gy'oli basooka mulaga mannya enamba mwe yawandiisiza. So kati omuntu tavanga eri n'akukubira n'akuyita amannya go n'obeera so much surprised n'otuuka okumwesiga. Kati omufere waba ajjiddemu eyo sitayiro osobola okumudduka mu ngeri ng'eyo. Mbadde video JoshK.